Akulembedde ekiro kino Pulezidenti atidde okufa, ensimbi za COVID zikyatankanibwa, Pulezidenti akawunga wakukalya akawuliremu. Pulezidenti Yoweri Museveni ahangudde ku ddoboozi alabudde abantu bonna abakozesa obubi omutimbagano abatuuse n'okumubika nti ekirwadde kya COVID-19 kyamusenye. Museveni yeeweze okufaafaagana nabo. Museveni Tibuhaburwa asinzidde Kololo mu kulayiza baminisita abatalayira ku mulundi guli, n'agamba nti tajja kukkiriza bantu abazannyira ku bulamu bwe, yamaze dda okulagira ab'ebyokwerinda bano babanoonyerezeeko. Another problem we need to solve, I don't think it is a security problem, but it is an idiotic problem. The social media apparently has been saying that Museveni is dead. Now the other day when I went to side of Bombo to lay a foundation stone, and people were looking really because they thought they have been told by social media that Museveni is dead or something like that. So the security service needs also to solve that problem. I need to check with them to locate quickly the one who tells such a story, because you waste people's time. They should go for you. They should go for you. Should locate you where you are, and we'll go for you. And if you are in Europe, then we denounce you. Say go to hell. Omukulembeze w'eggwanga era ayogedde ne ku nteekateeka ya gavumenti ye ey'okussa obumu obulondoola buli kidduka, n'agamba nti enkola eyo nnungi kuzaama kubanga ejja kweyambisibwa okulwanyisa obutujju n'obumenyi bw'amateeka obulala. Gavumenti yalangirira nti buli kidduka okukikkiriza ku nguudo za Uganda nnyirikyo kijja kumukakatako okusasulira akuuma akakirondoola, ng'etteeka lino likwata ku buli alina mmotoka ne ppikipiki, era etteeka eryo baagala litandika okukola mu mwaka guno gwennyini. Mwami Museveni alabudde abalowooza okujja obumu obwo mu bidduka nti bano bajja kukwatibwa, nti era enkola eno basuubira okugitunda ne mawanga ag'omuliraano bakolere wamu mu kulwanyisa obutujju. We are going to intensify these technological means, like the one we are going to introduce, the one of putting a digital monitor in every car and every piki. If you try to remove it, we shall see you and go for you. And we are talking with our regional friends, Congo and others. Apparently this group were linked to the ADF in Congo. They go there, train, come back. They steal money here. There was a robbery in Nansana where they robbed 400 million shillings and they took that to Congo. You can imagine. They are robbing money here to take to ADF in Congo to finance terrorism. And these fellows had gone and bought land in Mukono in Buyikwe for supporting the activities of ADF. Omukulu era yeeweze okufaafagana n'abamenyi b'amateeka nti ne bana abeekukumye buziizi wakubakunulayo. Alabudde abatemu abeesomye okutta abantu ensangi zino nga bakozesa emmundu nti abeeyabwe bavuunike kubanga agenda kweyambisa tekinologiya aliwo kati bonna abakwate. If we come, surrender. If you try to run, you are dead. You have been looking for trouble, now you are going to get it. You have been killing, you are now going to die. Your only way is to surrender. Even this looking for you, because in the looking we may get you and you don't get out. But if you surrender for us, we never kill people. Tell us, you shall go to jail, court may condemn you to death, but you will not be dead yet. Then maybe the president can say, okay, reduce the sentence to something else. But thinking that you can kill our people and continue and you survive, you are deceiving yourself. You will die. Ababaka ba Parliament abatula kakiiko akekennenya engeri gavumenti gyekuttemu olutalo lw'okulwanyisa COVID-19 beekengedde nti waliwo ebitakwatagana mu nsimbi gavumenti zeesaasaanya ku bulwadde buno n'ezeeza n'okulwanyisa ababazi b'ebitabo bya gavumenti mu alipoota ye ekwata ku nsaasaanya ensimbi za COVID. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija bw'abadde asisinkanye akakiiko ako olwaleero annyonnyodde nti okuva COVID-19 lwe yazinda eggwanga ensimbi tiriyoni 4.34 ze zaakasaasaanyizibwa. Agambye nti mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 obuwumbi 314 bwe bwateekebwamu, omwaka gw'ebyensimbi ogwaddako 2020-2021 tiriyoni 2 n'obuwumbi 787 ze zaaweebwayo, so nga mu mwaka guno 2021-2022 obuwumbi 932 ze zaateekeddwawo okulwanyisa COVID. Wabula alipoota ya ssaabazi b'ebitabo bya gavumenti gye yakola ku ngeri ensimbi za COVID gye zaakwatibwamu mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 bwokka eraga nti gavumenti ekirwadde kino bwe kyabalukawo yafuna tiriyoni 4 n'obuwumbi 361 okukirwanyisa n'okubbuula ebyenfuna by'eggwanga.
Ssaabaze w'ebitabo bya gavumenti mu alipoota ye yagamba nti kuno kwaliko triliyoni 4 n'obuwumbi 297 ezeewolebwa, obuwumbi 17 ezaweebwayo bannayuganda okuva mu bagabirizi b'obuyambi n'obuwumbi 11 ezasondebwa bannansi n'endala. Alipoota eno teriimu nsimbi ez'omwaka gw'ebyensimbi guno 2022. Olwaleero ababaka beewuunyizza nti minisitule y'ebyensimbi ssente zeeyogerako ntono nnyo ku ezo ssaabaze w'ebitabo bya gavumenti ze yanookolayo mu alipoota ye. Omubaka wa Buhweju Francis Mwejuche ne Elijah Okupa owa Kasiiro batadde minisitule Kasajja ku nninga annyonnyole ensimbi endala gye zaalaga. Honorable Francis Mwejuche raised the issue, say, which is the correct figure for the last financial year which we used for COVID? Is it 4 point something trillion or it's 5 trillion? Because the document which we have got from Auditor General is talking of 5 point something trillion. You, today you are presenting 4.034. So there's a variance of almost 1 trillion. So can you reconcile those figures? Who ate that 1 trillion now? Kasajja mu kwanukula agambye nti yeetaaga obudde addeyo yeetegereza emiwendo. No, what could happen, for us we aggregated as the COVID issues. Some people maybe, well, okay, let's go back and study this figure. Yes, we shall suffice. Ebyo nga bikyali bityo, wakyaliwo amatankane ku nsimbi obuwumbi 18 Paalamenti ze yayisa mu mbalira y'ennyongeza mu mwezi ogwokubiri omwaka guno okugula eddagala lya COVID-19 okugema bannayuganda. Ku Lwokubiri Ssabbiiti eno akulira ekitongole kya National Medical Stores, Moses Kamabaare, bwe yali mu kakiiko kano yategeeza nti ensimbi zino National Medical Stores tezifunaako. Olunaku lw'eggulo minisita w'ebyobulamu Dr. General Thacheng yabuulidde akakiiko ako nti ensimbi ezo minisitule y'ebyobulamu yazifuna n'eziwa ekitongole kya UNICEF okuyambako Uganda okugigulira eddagala. Kyokka olwaleero minisitule y'ebyensimbi yasoose kutegeeza nti ensimbi yaziwa minisitule y'ebyobulamu okugula eddagala, naye ate gye biggweeredde minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi ategeeza nti ensimbi yazikisindikira kitongole kya National Medical Stores nga 29 omwezi ogwokusatu ku akawunta y'ekitongole ekyo eri mu Standard Chartered Bank. Mr. Chairman, yes, we have some interesting information about money for procurement of vaccines, the 18.5 billion. Here is an EFT. The E is National Medical Stores, PO Box 16, Entebbe. Payment date is 29th of March 2021. The bank which received the money was Standard Chartered Bank, Kampala Speak Road, yes. And the description for the payment is funds for COVID-19 vaccines procurement, government funded portion, 18.5 billion. Kino kitabudde nnyo ababaka era ssentebe w'akakiiko ako Abdul Katuntu alagidde minisitule y'ebyensimbi ewandiikira akakiiko ako ng'ennyonnyola ku nsimbi zino kubanga wandibaawo ebitatambula bulungi. This is not the sort of money that just disappears. There is always a trail. So from what they are saying, and I'll advise the secretary, the treasurer, I don't know who is now, I think is the director budget, to write to us and forward it, okay? And then we sort that out, yeah. Minisita Kasaija bwabuuziddwa ku ky'okugula eddagala bannansi bagemebwe eggwanga liggulwe agambye nti ye ng'omuntu akiwagira nnyo. Ebintu ebikozesebwa mu nvuba embi ebyansimbi ebisoba mu bukadde 20 booyeddwa eggye erirwanyisa envuba embi babikukunudde wa Kisekka mu Kampala era abasuubuzi abawerako bakwatiddwa. Mu bibooyeddwa mulimu amalobo agatakkirizibwa kuvubisibwa, bokisi ez'obuguwa, obutimba ne kalondo omulala. Lieutenant Colonel Dick Kaija akulira eggye erirwanyisa envuba emenya amateeka akulembeddemu ekikwekoto kino agambye nti basazeewo kukyusa mu nkola amaanyi kakano ge badde batadde ku bavubi ku myalo egy'enjawulo bagazizza ku batunda ebyo ebikozesebwa. Tubadde emabega nga bye bavubisa ebimenya amateeka nga tubikwatira ku mazzi ate ababitunda bo ne babeera nga bakola omugigi gw'ensimbi. Kati nga tulinga abatagetinga abaavu omuvubi owa wansi ono omugagga ate ng'akola ssente kane tugamba tulina okulumba na bano gye babitunda kubanga bimenya mateeka. So ebikwekweto ebyo ne tukwata sitowa eno ya Mwami Kalule mulimu ebituufu ebikkirizibwa mu mateeka n'ebimenya amateeka. Ebimenya amateeka mulimu obuguwa buno butakkirizibwa basiba ku malobo. Obuguwa obwo bubeeramu amasannyalaze nti buli kiramu kibeera ku mazzi bwe kyekoonako bwe kiti tekiwona.
Kaija alabudde abatuusa ku n'ebikozesebwa mu nvuba enkyamba biweeyo eri eggye ly'eggwanga nga tebannagombwa mbwala. Tewanga tetunnabatuukako babijje mu sitowa babyoke oba babiweeyo singa babiwaayo bo bokka mu kyeyagalire tebavunaanizibwa era tujja basonyiwa. Naye bwe tuba nga ffe tumwetuukiddeko tumuvunaana. So okwewonya okuvunaanizibwa mu mbuga tujja bawa amagezi nti batuyite ebimenya amateeka tujje tubikime tubyoke. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya amateeka okutulugunya omusibe n'ekigendererwa eky'okumuggyamu obujulizi nga munnamateeka Luyimbazi Nalukoola bw'annyonnyola. Omuntu atulugunya omulala gamba ng'omusirikale oba owa poliisi oba ow'amagye oba owa ISO oba ebitongole ebyo byonna ebirala ebirina okukuuma abantu n'ebyabwe nga mutulugunya muggyemu amawulire nti gakozesebwe ng'obujulizi mu kkooti aba amala biseera kubanga aga amawulire g'ofuna ng'oyise mu kutulugunya omulala tegakkirizibwa kukozesebwa nga bujulizi mu kkooti era obujulizi obuleetebwa nga bwa ngeri efaanana bw'etyo tebukkirizibwa kasita kitegeezebwa kkooti nti amawulire ago gaafuniddwa nga bayita mu kutulugunya oyo omusibe eyabyogedde oba gamba eyakkiriza nti omusango yaguzza. Bannayuganda abadde basaba gavumenti okwongera ku muwendo gw'abantu begenda okudduukirira n'ensimbi zeetandisa okugaba leero abo bayisa abawejjere. Minisita w'ebyensimbi Matya Kasaija agambye nti minisitule y'ebyensimbi erina okusooka okulaba engeri gye bawaddeyo gye zikwatiddwamu. Gavumenti yassaawo buwumbi 53 zigabibwe bannansi abakoseddwa omuggalo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli ekibuga Kampala n'ebibuga ebirala. Era olwaleero Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja enteekateeka enagitongozza nga waliwo ne bannansi abafunye kasente. Minisitule y'ekikula ky'abantu etegeezezza nti we buzibidde ng'abantu abasukka mu 1500 be bakafuna ssente ezo kyokka we bunaakeerera enkya nti ku Lwokutaano abantu abasukka mu 1,000 bajja kuba bafunye ssente ezo. Wabaddewo okulaajana naddala mu babaka ba Paalamenti nti ebitundu ebirala nabyo bifiibweko bannansi abeera mu bitundu ebibaweebwe ku ssente kubanga omuggalo gwateekebwa ku ggwanga lyonna so si bibuga byokka. Wabula Minisita Kasaija bw'abadde asisinkanye ababaka ba Paalamenti abatuula akakiiko ak'ekiseera akalondola engeri gavumenti gyekuttemu olutalo lwa COVID agambye nti ebyokwongera ku muwendo gw'abalina okufuna ensimbi bagiraba byerabira era babalaaze. I'm asking this committee that we all agree, yes, we shall visit the amount of relief. So I would want to see how this, not because I'm callous, no, I want to see how this one which we released, how is it being delivered on the ground? So that I learn the pitfalls, if there are any. If the thing is straight and everybody, whoever has received it and confirms it has been well received, then we can budget for more money to put in the relief. Kasaija era asinzidde mu kakiiko ako n'anenya minisitule y'ebyobulamu olw'oggula ebitanda ebya ICU ebiyamba mu kujjanja abalwadde abayi ne biteekebwa mu malwaliro nga tewaliwo bakugu babiddukanya ate n'esirika busirisi. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu ekwata ku nsaasaanya ensimbi ze yafuna okulwanyisa COVID yalaze nti amalwaliro amanene nga eri Arua, Fort Portal, Gulu, Hoi, Malira, Masaka galina ebitanda ebyo wabula tebalina bakugu babikolako biri mu malwaliro bitudde butuuzi. Kasaija bunaabuyise bunafu bwennyini. I don't want to be critical. How do you get the beds? You buy them, store them, and just because you are looking for some money to get people to pay them, and you are not making noise. No letter has been sent to us to say these beds are here, we need them. Now I'm getting this problem here. So please, you can make your judgment. Oluvannyuma lw'obulwadde bwa COVID-19 okutugumbula abasaabawerako mu disitulikiti y'e Wakiso, ekitongole ekitwanira eddembe ly'obuntu mu disitulikiti eyo ekya Wakiso District Human Rights Commission kisabye gavumenti okukola ekisoboka kyonna okutaasa abasawo ng'ebawa ebikozesebwa. Omusasi waffe Salon Kamwa Masembe yalina ebisingawo.
Twagala okugatta eddoboozi lyaffe ku bantu bonna abasaba okulaba nti nno abasawo baweebwa ensako emala ate ekirala baweebwa ebyokukozesa nga bali mu kujjanjaba abantu abalwadde b'ekirwadde ekya COVID-19. Bwe twogerera twakafiirwa abasawo abasusse ne mu 17 nga bafudde ekirwadde kya COVID-19. Tusaba nti abasawo bano bafiirweko era abafiira mu kujjanjaba basobole okuweebwa ensako oba basobole okuweebwa compensation emala eri family zaabwe. Tusaba gavumenti ekintu kino kiteekeko essira tulabe nti n'abasawo baffe tebaggwaamu maanyi. Twagala okusaba ebitongole ebikuuma ddembe ddala poliisi n'ebirala okulaba nti bwe babeera ba implementinga guidelines zino tetutulugunya bannayuganda, tetubayisa bubi, tugoberera amateeka nga bwe gagamba. Bwe tuba tutunuulira Police Act waliwo engeri gy'olina okwarrestingamu omuntu, so tugoberera amateeka. Tujjukire nti wadde tuli mu COVID eddembe ly'obuntu lisigalawo era bano basigala abantu era basigala bannayuganda. Oyo abadde ssentebe w'ekitongole kya Wakiso District Human Rights Commission Erikasirye ng'akulembeddemu ekibinja ky'abalwanirizi b'eddembe mu Wakiso era ne balaga obutali bumativu eri gavumenti okubanga bannamateeka awamu n'abalwanirizi b'eddembe tebaweereddwa nkizo ezibakkiriza okutambula okutaasa bannayuganda eddembe lyabwe erityoboolwa wakati mu kukwasisa amateeka ga COVID-19 nti era abantu bangi balinyiriddwa ku ttaka lyabwe n'okutwala ebintu by'abalala. Basabye gavumenti ate n'abalamuzi abali ku ddaala lya magistrate bongezebweko okusobola okutaasa ku bantu abali mu makomera olw'emisango egikandaaliridde olwo ekirwadde kya ssenyiga Lumimamawuggwe bwe kijja okukendeera ate ne mu makomera. Ku lwakya Basaaka mu Masembe wano e Wakiso. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku lukalu lwa Afrika ekya CAF bakolera wamu n'ekiddukanya omupiira mu bitundu eby'amasekati n'obuvanjuba bwa Afrika ekya Sekafa bakutte obululu obw'empaka za Sekafa Women's Champions League qualifiers. Lady Doves Women Football Club n'eteekebwa mu kibinja A. Lady Doves bannaatamego ba FUFA Women Super League season ewedde mu kibinja A bateekeddwamu ne club ya PVPAFC eya Burundi ne Simba Queens ya Tanzania. Mu kibinja B muteekeddwamu Commercial Bank ya Ethiopia, Yei John Stars ya South Sudan ne New Generations ya Zanzibar. Ate mu kibinja C mulimu Scandinavian Women FC ya Rwanda, FAD Club ya Djibouti ne Vihiga Queens ya Kenya. Empaka za Sekafa Women's Champions League qualifiers zijja kubaawo ennaku z'omwezi 17 omwezi guno okutuuka nga lumu omwezi ogw'omunaana e Kenya. Tiimu zonna mu mpaka zino zigenda kuba zirwanira bifo 8 eby'empaka ez'akamalirizo za CAF Women's Champions League eziribeera e Misiri era omwaka guno. Lady Doves okukiikira Uganda mu mpaka zino yakuba UCU Lady Cardinals mu luzannya olw'akamalirizo olwa FUFA Women's Super League ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka guno goolo zaali 2-1 enjeru. Kakana era efuuse club ya Uganda ey'abakazi esoose okukiika mu mpaka zino ezigenda okuteekebwa era omulundi ogusoose. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Eyali omufuzi wa South Africa Muzeyi Jacob Gedye Kisa Zuma bukyala myungu ku luno alidde Butanga minisita w'essiga eddamuzi w'e South Africa akamutemye nti akawunga k'ekkomera agenda kali akawuliremu nti era ebyokuyimbulwa okuva mu kkomera si bya kaakati. Minisita Ronald Ramola ebigambo bye abadde abisimbako n'amannyo nti Muzeyi Zuma kyalina okukola mu kadde kano kwe kukakkana yeebuulirire yekka na yekka nti oba abadde alowooza nti bagenda kumuddiramu anone ku vvu kubanga waakuyisibwa ng'abasibe abalala bonna. Minisita ono akikkaatiriza nti bwe kunaaba kuddiramu Zuma etteeka ly'e South Africa ligamba nti ekyo kirina kukolebwa nga wayise emyezi 4. Omukulu akinoganyiza era nti olw'okwekuuma ekirwadde ki COVID-19 Zuma bagenda kusooka bamusibe yekka mu kasengeke oluvannyuma alyoke agattibwe n'abasibe abalala. Olwaleero emboozi esiibye ku mimwa gy'abantu e South Africa yeeyo ku ggalire yaliko President wa South Africa Jacob Zuma omusajja yalina obuyinza era ono yeewaddeyo eri poliisi ne bamutwala nga teyeesiikidde kawande mu kkomera erya KwaZulu Natal. Emisango egisibizza Zuma gye gy'okujeemera kooti gye yazza ng'akyali president gy'amuka mu wiiki ewedde kooti n'eragira bamusibe emyezi 15. Musajja mukulu ono w'emyaka 79 bwe yali akyali mu ntebe yassaawo akakiiko
akabalamuzi kabuulirize ku bukenuzi obwali bususse mu gavumenti ye. Kyokka gye byaggweera akakiiko naye kamutumiza agenda abeeko by'atangaaza. Wabula omukulu yanyooma bunyoomi mu kakiiko teyagendayo. Nabo kwe kumussa akasiiso baamulinda okutuuka lwe yava mu buyinza ne bazuukusa buta emisango. Zuma yasooka n'abiyita eby'olubalaato naye ku ssaawa envanyuma bwe yalabye ng'abasajja bamuli bukiika yagezezzaako okuddukira mu kkooti abalemese n'agaana n'okwewaayo eri poliisi naye byonna bwe yalabye ng'amala byambulago kwe kwewaayo mu kiro ekyakeesezza leero. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Pulezidenti Yoweri Museveni akangudde ku ddoboozi alabudde abantu bakozesa oby'omutimbagano abatuuse n'okumubika nti ekirwadde kya COVID-19 kyamusenye yeeweze okufaafaagana nabo. Abaka ba Paalamenti abatuula kaki akekennenya engeri gavumenti gyekutte mu lutalo lwa COVID-19 beekengedde nti waliwo ebitakwatagana bulungi mu nsimbi gavumenti zeesaasaanyizza ku bulwadde buno. Ali omufuzi wa South Africa Jacob Zuma bukyali amyongu kulina alidde Butanga. Minisita w'essiga eddamuzi akamutemye nti akawunga k'ekkomera agenda kali akawuliremu nti era ebyo abadde alowooza nti bagenda kumuta mu bwangu mu kkomera. Etteeka lye South Africa ligamba nti ekyo balina kukikola nga wayise emyezi 4. Bannaffe ge mawulire ekiro kya leero agundegunde ayisa abasajja.